Goba obwavu mu gataliiko nfuufu ne Yiga Paints. Yiga Paints, it's not just paint, it's personal. Ku mulundi oguwedde twalaba Naalongo ne Ssaalongo Ddaaki abasobodde okufuna ensimbi ennyingi nga beeyambisa okukungula amazzi okuva ku nnyumba yaabwe ne basobola okulima enva zaabwe n'omuddo mu kiseera ky'ekyeya. Abalala bwe baba batakolera bo baba basobola okufukirira ne bafuna enva ennyingi ddala kwe balya n'okutunda ne batunda ate n'omuddo gw'ente zaabwe bwe gutyo. Olw'okubanga balina amazzi n'omuddo ekiseera kyonna n'amata ge bafuna mu nsolo zaabwe mangi ddala kumpi omwaka gwonna. Ng'oggyeko amata ente bazifunamu obusa wamu n'omusulo bye beeyambisa okukolamu bayogaasi gwe bayota ate n'okufumbisa. Ate ebimaze okuvaamu gaasi oba sirale mu lufuutifuuti babikozesa okugimisa ennimiro zaabwe gamba ng'ez'omuddo, enva n'ensuku. Olwo amakungula ne geeyongera. We twogerera balina emmere bamalira ddala obulungi okulya awaka, okuliisa ente zaabwe ate n'ey'okutundako. Bwe baayiga nti ebirime ebyongeddwako omutindo bivaamu ssente nnyingi okusinga bye batunda nga bwe bivudde mu nnimiro, ne basalawo okweyambisa obuuma buno obukozesa amaanyi g'enjuba okukaza buli kye baba bazudde nga kya ttunzi. Solar dryer ezo zinnyamba nti waliwo sizoni y'ennanansi lwebanga eri ddondolo. Kaakati mu budde obwa ddondolo obwo nze nembanga nsobola okukaza ate oluvannyuma nze n'ekitunda mu butono bwakyo nga bwe buba buli. Nteekamu amenvu, nteekamu amapaapaali, nteekamu ffene era byonna ne babitwala mu ngeri y'emu. Ennyingiza kati yeeyongerera ddala ate n'ensaasaanya n'ekendeera kubanga n'omunnyo guno ogw'ente kati baayiga okugukola ne guva ku lukalala lw'ebyetaago eby'ente bye baagulanga buli olukedde. Okuva lwe natandika okukola ettaffaali lino nkekkerezza nnyo ne gye nalingula bayinza okunneebuuza nti bw'ojja okunona eddagala erifuuyira nga totwalirako omunnyo. Naye era nange ne mbagamba nti nayiiya. Ssaalongo Ddaaki kati yawummula ogw'obusomesa agamba nti bukya atandika kwenyigira mu bulunzi na bulimi mu bujjuvu teyejjusangako kubanga amagoba g'abifunamu gabamatiza. Era mu kiseera kino banaatera okumaliriza ennyumba endala mwe bagenda okulundira enkoko nazo zifuuke ekkuba eddala eriyingiza ensimbi mu maka gaabwe. Gano ge gamu ku maka gakolagana n'ekitongole ekya National Livestock Resources Research Institute mu pulojekiti ey'okulaga abalunzi tekinologiya n'enkola ennungamu mwe bayinza okuyita okufuna amagoba amangi mu mulimu gwabwe ogw'obulunzi basobole n'okulwanyisa obwavu. Pulojekiti eno yaleetebwa olw'okubeera obuzibu bwe twasanga mu balimi n'abalunzi mu Uganda, Tanzania, Kenya ne Burundi. Abalunzi bangi bantu tebalina ttaka ddene naye ng'ate abasinga batunuulidde ente eyo kwe bajja ekyokulya naye ng'ate bw'otunula ebintu bivaamu ng'amata si mangi. Twagenda okulaba nti endiisa y'ente yali si ntuufu. Abalunzi tebalina mazzi ng'ate abalunzi omusulo n'obusa ebiva mu kiyumba tebabizzaayo mu nnimiro. Kati kwegamba nga tulina okulaba nti tukwataganya wamu n'abalunzi abo okubasomesa n'okubateerawo ebyokulabirako nti wadde oli mulunzi naye osobola okukozesa obusa obwo n'obuzza mu nnimiro y'enva ate enva ezo n'ozifukirira n'obeera nga okuva ku mwaka okutuuka ku mwaka osobola okubeera nti olina enva z'osobola okutunda. Goba obwavu mu gataliiko nfuufu buli Lwakusatu wano ku Bukedde TV ne Yiga Paints. Yiga Paints, it's not just paint, it's personal.